I started driving the bike. We passed Namwongo market. We was going up. Then there is a junction when we have already passed to the Namwongo market. We went to there is a road called the. It's okay. Then there is a junction. Then I was starting climbing like there is a small hill like this. I was just like driving the bike. I saw a vehicle parking, a vehicle coming in front of me, putting full light like this. Then I told my boss, this guy wants to know cars. I don't know why. I tried to dodge the vehicle. The vehicle was even the vehicle came to our side like this. Then they stopped. Then I stopped my bike. I was stuck at that time. I saw two guys. They came out when they was putting the mask like they covering their faces like this. I was seeing just only eyes and here, like a small nose here like this. Then they carried me on my bike. They put me inside on the car. Then my phone falls down. That immediately I first think on my wife and my neighbor's wife. Then I tried to call my phone for my wife. The guy they come and close my face. After that I didn't understand what's going on. Nasule doboziye n'abanja bawe era ye pressure eyaleetedde okutamu Mwesigwa. Singa twasirise busirisi oli awo tetwandizeemu mulaba. Nsinyongera okusaba abakulembeze mwenna namwe bannayuganda mwenna musule amaloboozi mubanje abantu baffe abaatemulwa. So sawa mbadde ezokwagala okutangaza ensi mu ggwanga lino. Sometimes ole ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti nga tebibeera muganda wange ono omulaba wano yabadde agenda okukyalibwa mwezi mwaka nze gwe omulaba wano eno bapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita Akizali. Akizali abeera ku gadya ki kulanga nandukiramu ekintu kyonna nga wekintuogenda wulya peyini yonna. So bajja ne bakukwata nga bakukwata kanye biso bakukuba ne bakakusawulya peyini ne bakola ebakukoze ne bakukyalinga nane bakusajja bakusudde bakola okukusiibula ne bakujja ne bakukwata gavumenti ekusudde bakukola mu ddwaliro yonna bakukwata ekinti kimenya byonna kyoza okuba nti ndi wano mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okuba bilioni newaiti wapale yadde n'emitwalo alakadde saakafuna somanya kujja ku lupagano yabadde atambula abantu simanyi nakunakokyagaaosiibwako nti bino byatuusibwako si gavumenti si yabintuusa byakolebwa kimu